This is Rock Pantilla already in the day, Kode iyo bakagobange kansubire nti muli bukalamu iyo nayo emusinziro kubanga ate mujye kumira kunga bulijjo mbera fifije the news anka nga bwenti omba nyingiddewo okubanga ate nkutwala mu lugambo lwa Falugena maso okubanga ate lumansuka enoneri naye nga kansubire nti oli bulungi nnyo. Yes, kantwala omukisa guno okubebaza mwena abeje kumiddeko mwaba subscribings abatweyunzeko mwe bali nnyo mwe balire ddala anti twakonye dda 40k. Yes, ina chamanyi kyakubawo okujjako kubanga ate mbafa bakula olugambo era nga nsimbudde. Yes, twategedde nti omukulu amanyiddwa nga Kapere ne mukyala we olunaku lwegulo bagenze maaso kubanga ate bafuna ezzadde. Bebi ali bulungi, mami ali bulungi, bonna bali bulungi okitegeera era nga baziratisa bagenze maaso kubanga ate babongera ku bintu awo. Omukulu n'alabikako nga ajaganya ng'essanyu limulinga lyamu kiwagonja. Bangi bavuddeyo kubanga ate babozaayoza wabula ate ye omukulu amanyiddwa nga Eddie Mezaya omwana enzaalwa yawa yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate abaako obubaka bwaweereza omukulu Kapere. Obubaka buno bwabadde webuti: Congrats, Mr. Kapere and your wife, but use family planning because you cannot plan for your family in other people's pockets. Rent, clothes, food, baby shower, and it's the public that paid dowry for your wife. Please move to your village and start digging because I saw that you have land in your village. Please, YouTubers, I know you use these guys to collect money from the public and to make your YouTube channels active, but help and tell these guys the truth that can help them instead of using them for your benefits. Where is the difference between you and the guys who go to Karamoja and collect children whom they turn into business in the streets of Kampala? Ekyo kyabadde ekibuzo ky'omukulu oyo Eddie Mezaya ng'agamba ba YouTubers naye nga ye bw'ati bwe yategeezezza Kapere nti atandika okubanga akozesa family planning ne mukyala we kubanga tebagenda kubanga ate balabirira baana baabwe nga basinzira mu nsawo z'abalala. Bw'atyo n'amutegeeza agende mukyala alime kubanga yawulira nti alinayo ettaka eyo ddene, so alekeraawo okubanga akooya abantu agamba engoye, renti, mmere, baby shower, dawari byonna bantu be babisasula. Kapere talina kye yateekako wadde ge magezi gagenze maaso okubanga ate amuwa. Ate ne yeegayira ne ba YouTubers balekera okubanga baleeta abantu bano nti basonda ssente mu bantu. Byebyo bibadde ebigambo bye. Anyways, awokudda ku mukulu amanyiddwa nga Tata Saamu. Okwose eggulo gabadde mazaalibwa ga mukyala we ffenna gwe tumanyi obulungi mama w'abaana ow'ewaka. Omukulu ono yagenze maaso kubanga ate awandiika ku mitimbagano gye n'alekawo obubaka obuwoomu Kamala obw'omukwano obujjudde kiravulaavu n'agamba nti okuva essaawa 6 ez'ekiro eyo matumbi nze otulo tumbuze nga nnoonya ebigambo ebituufu bye mba nkozesa okuwaana kabite wange nga sibiraba. N'agamba nti munange gwe essanyu lyange era gwe eggulu lyange ery'oku nsi. Ebimu ku bigambo omukulu Tata Sam yagenze maaso okubanga ate akozesa. N'agamba nti munange onjagadde wadde nga siri perfect mu mbeera eyo njagaliddeyo. Jjukira omukulu ono yalina emiswiba gyawo naye mukyala we teyanoba yasigalawo nga waali ku kido kye. Kaakati awo agenze maaso okubanga asinziira n'amugamba nti mbutali butuukirivu bwe asigadde amwagala ate era n'abeera nga tamujajinga wadde ng'abalala bagenda mu maaso okubanga ate bamujajinga. Ye mukyala yekka amuzaamu amaanyi era asaba Mukama Katonda abeere naye lubeerera. Kwegamba wandisa obugambo bungi nnyo natukane wansi awo n'agamba nti ebigambo bimubuze ebyokukozesa bimuweddeko kubanga amazima gali nti ono mukyala yafuuka mukwano gwe best friend we mama w'abaana be gwayagala omu bw'ati. Omukyala oyo bamuyita Aida Birabwa n'amugamba nti amwagala ebisinga ebirijja n'ebisembayo byonna ebyo eby'omukulu amanyiddwa nga Drake Ali. Yes, wabula ate ba social media in-laws bageze maaso okubanga bamukalakata ne bagamba nti yakalaba mu bufunze. Bamukalakase nga bw'omanyi naye ye yagenze maaso okubanga ate ayiwawo ebigambo ebyo ku lwa mukyala we. Ate yo mukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo abangi gwe bakazaako erya Haji awo ng'abuulira enjiri ye bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate atuwa ensonga lwaki yalekawo maama w'abaana be Teddy naluswa n'agenda n'omukyala amanyiddwa nga Susan Makula gwagenda maaso kubanga ate aswampata ensangi zino. Yagambye nti ebiseera bye yayagaliramu Teddy yali mwavu era ebyo ebiseera Teddy yali mukyala mulungi nnyo nga mubalagavu naye oluvannyuma lw'okufuna ensimbi munnange Teddy yabijja n'abeera ng'afuuka nabbijjo nga takyatunulikako yensonga naye bw'atyo lwaki yasalawo
n'abeera ng'ate amusuulawo n'afunayo omukyala kiraasi ye. Ba social media in-laws bagenze maaso okubanga bali ennumba weewaawo abamu we batuuka bagamba nti oyo tebakyamwewuunya entegeera ye mbu yagootaanamu okusinziira ku bigambo byabwe. Ate ye omukulu amanyiddwa nga Kawalya Kaiza yakwatiddwa dda era nga ali wali kitali ajatemeza emabega w'emitayimbwa. Omukulu ono takwatiddwa yekka, yakwatiddwa n'abawerako awo era nga n'omukulu amanyiddwa nga Ashiba Kato eyabadde atusaaliza ku mmotoka olunaku lw'eggulo luno yagenze maaso naye okubanga ate akwatibwa era nga emmotoka yatugambye nti yamuweereddwa muwala wa President Natasha naye bakwatiddwa bonna bali mabega wa mitayimbwa. Ensonga ekwasiza Kaiza sindala fena tugimanyi bulungi nnyo nnyini ddala y'ensonga y'okuba nti yagenda maaso okubanga ayogera ebya Swakaba ku mukulu amanyiddwa nga Omulangira Ssuuna era nga bw'atyo avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate apostinga n'agamba abantu be oba n'agumya abagoberezi be anti akwatiddwa era ali kitalya naye kyonna kyonna kikiri kijja kumala ati kibeere nga akiggwa. Ye omukulu amanyiddwa nga Edmeza yanga bulijjo bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate amusaasira era naye n'amulekerawo obubaka n'amutegeeza nti kansuubire nti owonye ebizibu naye siggwa asoose okubanga ate okola ku TV wabanno ekitiibwa kubanga ffenna tuli bantu abayimbi nabo bantu. Ssuuna takyakola ki takyeguya bw'ati bwe yagenze maaso okubanga ate amutegeeza abasinga obungi bazinye gudigudde oluvannyuma lw'okulaba nti ddala kituufu Kaiza atwaliddwa emabega w'emitayimbwa wabula nga kitegeezeddwa nti wakubeerayo okutuusa ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa October lwajja okubanga ate avaayo bongera okubanga beekanya ensonga ze. Ate omukulu amanyiddwa nga Ray the Superstar ng'oyo blogger mulamba wano ku social media bw'atyo naye bw'aseredde n'abeera nga ate agwa mu bintu oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Justin Nammere okubanga ate amuwa program ku TV egenda okubanga ate etandika mu bunnambiro awo eyateekebwawo wali eri mu Great Masaka era nga bategeeza nti program gyagenda okubanga ate akolako yakuba nsonga za gospel kubanga ate akola bintu bya gospel awo tujja kubanga ate nabyo twongera okubyekanya. Ye omukulu amanyiddwa nga Kasuku naye yavuddeyo awo ng'asinzira wali eri ku program yaabwe ekolebwa wali eri ku Spark TV n'agenda maaso okubanga ate yekanya ensonga z'omukulu Bebe Cool, Bobi Wine wamu ne Dr. Jose Chameleone. N'agenda maaso okubanga ate ayanukula abangi abagamba nti omukulu Dr. Jose Chameleone ali depressed ebintu byonna byakola abikola out of depression n'abategeeza nti nedda eyo si depression wabula omukulu oyo ali lonely olw'ensonga nti aba NUP bamugaana so oluvannyuma lw'okubanga bamuganye bamulese mu bbanga kwe kuddayo ewachaliwe ye enkolagana yaye ne Dr. Jose n'omukulu Bebe Cool teyatandise eggulo yatandika dda era ng'omukwano gwe balina gwamuggundu wabula oluvannyuma lw'okukizuula nti erijje yali addukidde bamuganye yasalawo abeere nga ate yeekwata ku bisubi ne Bebe Cool wabula nga ate ekigendera ky'okubanga batiiminga app bonna si kirala kyakubanga ate basuula omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine ebyo nabyo byabadde ludda eyo. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22. Ate yo mubaka omulonde owa mukono omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Namboze bw'atyo naye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate alaga obwennyamivu bw'alina ku nsonga y'abakulu. Omukulu Honorable Muhammad Segirinya wamu n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana n'ategeeza nti nze mpuliranga n'amaziga gampitamu okulaba ababaka bannange nga bali mu mbeera eno gye bayitamu olw'ensonga nti obulamu bwabwe si bulungi bali mu state mbi ddala obalaba bonna bawenyera kiraga nti balwadde. Ye omukulu Honorable Segirinya n'engalo ze zirabikanga ze temako kwegamba embeera yaabwe tewoomya wadde n'ettooke naye ng'ate mpulira bubi olw'ensonga nti abantu bano bali innocent. Nze gwe mulaba nina emisango mu kkooti egisobera ddala 50 naye lwaki tebankwata ne banzigalira olw'ensonga nti tebalina bukakafu bumala ku misango egyo gye banumiriza nabwe gutyo bwe guli ku bakulu bano bagenda mu maaso okubanga ate batuteekako ebisango ebiri fake basobole okubanga ate batujja ku mulamwa ogw'okubanga ate tuweereza abantu baffe naye nkukakasa nti basaaga obwo buzannyo bwabwe era bajja kubanga babufiiramu. Ebyo ebimu ku ebyo omukyalo we byagenze maaso okubanga ate ayogera ng'ali awo mu program emu ku TV emu. Wenjogera waliwo akabenje akagenze maaso okubanga ate kagwawo era nga akabenje kano kalesebwa ofiisi abawerako ddala 3 nga bali ku biwundu wabula nga kigambibwa nti bano babadde bagezaako okubanga ate bagoba emmotoka y'obuyonjo. Mungu bw'atyo n'asalawo n'abeera nga ate abalindimula ennume y'ekigo.
amawulire bwenti wesodo kubanga atenga kutusako olunaku olwalero naye nga ababate tuyinawo omuntu omu bwati era ngono ye mukulu amanyiddwa nga Faruku mukyala we amanyiddwa nga Irene agamba nti alireti naye era tali kikeerezi akwagaliza amazaalibwa amalungi era nga akuyagala ebitenkanika bwentyo kantumire ku mukyala amanyiddwa nga Hajara na Kisozi we bali kukeera Sise Dubai we bali kujekumirako Sarah na Makula we bali kujekumirako ate nga naawe amanyiddwa nga Pisa Mutoni okuva we California we bali kubako Viola na Lukenge we bali kubako ate nga naawe Anet Basemera okuva awo America mbatumiddeko nnyo mwe bali kubanga ate mujekumiddeko nga buli Jones Galanze Fifi Jadanyis anka hata kumira mpera gira bankumira mbere bulungi mbagala nnyo mweraba.